give you glory. Agamba Jesus. Abafuzi pesa yokuna. UBC tubaniriza mu linnya lya Yesu. We welcome UBC. Mwebale okubeerawo. Thank you for being in the house. Mwebale okutwagala. Thank you for loving us. Mu linnya lya Yesu. Tubakubireko mu ngalo. Let's clap for them in the name of Jesus. Kama wawomukisa. God bless you so much. They have chosen to be our partners. Era tukiriza okukola ebinene n'eby'amaanyi. And we believe to push the ministry and the powerful things. Okutuusa obubaka bwa Kristo eri eggwanga Uganda. And given us a chance to take the gospel ku UBC. through UBC. Era twebaza Katonda. We thank God. Atugaseko ku ggwanga lyaffe Uganda. N'ekiro kya leero mu linnya lya Yesu. In the name of Jesus. Era nzikiriza bannayuganda tujja kuweebwa omukisa. And I believe you guys are going to bless okuyita mu Katonda omuyinza you the God of everything in the name of Jesus. Please, since you don't think to sleep this evening, kiweebaka ne bakutwala ewamwe ne bakulaba nga ku TV weebase. let not people at your home watch you when you did those. Weegendereze. Be careful. Era ku Christmas waliwo bwe twakwatanga basimadde. And on Christmas there are people who are captured on our cameras when to pray. Njagala ekiro kya leero sabe. I want you to pray this evening. Weegayirire Katonda. And petition God. Oba okwata ku katebe. Whether you touch your chair. Oba okwata ku mpagi. Whether you touch on the Oba pillow. weekwata ku tiles. Whether you lean on the Oba table. weekwata ku pavers. Whether you lean yourself on the Njagala pillow. ekiro kya leero. Omwegayirire omugambe. I want you to petition God. Katonda wayimula Isaaka ne Yakobo. Wakyusa Yakobo. You change that. Nange nsaba olwaleero. Okyuse. Let you change it. Tuyingira mu 2024. Nga webadde The mukazi. same way I have been. Kama feyibazire. Hallelujah. Yakobo n'agamba Mukama. And Jacob will say, God, Ekimala kimala. enough is enough. Okyusa obulamu I bwange. want you to change my life. N'akaabirira Mukama. And he wept unto God. Kutuusa Mukama yamugamba nze nkutadde. Up to the point God said, I will bless you. Olwaleero tokyayitibwa Today Yakobo. you're not Jacob anymore. Olwaleero ofuuse Isirayiri. I call you Israel. Olwaleero Isirayiri. Today you're called Israel. Muntu omu yekka. The same person. Yavaamu eggwanga. Changing it because Olw'okwekwata ku Katonda. because of petition. N'asaba n'omutima gwonna. N'amagezi gonna. N'amaanyi gonna. Kubanga yalwana. Because it's true. N'agamba sigenda kukuta. I will not release you. Sigenda kukuta. I will not leave you. Ne bw'onzita. Even if you Naye can, njagala okyusa erinnya I lyange. pray that you change my life. Kyusa erinnya I lyange. pray you change Kulira my life. nkooye. I am tired. Njagala kulaba ekiro I kyaleero. want to see this hour. Abasajja The n'abakyala. men and women Abagamba Mukama. are saying, Father, Kyusa erinnya lyange. change my name. Kyusa erinnya Change lyange. my name. Kyusa obulamu Change bwange. my life. Kyusa omulembe gwange. Change my Kyusa generation. famire yange. Change my family. Kyusa generation Change yange. my generation. Jesus Lord. Oh! Yimirira ku bigere byo. Enough is Tambulidde mu kuyozabeeraku. Tambulidde mu maziga. Yeesaba ekiro kyaleero. Ng'oyimiridde mu kukkiriza. Katonda nga bw'ali omulamu. Katonda nga bw'ali omwesigwa. Togenda kuddayo ng'okaaba. Togenda kutandika 2024 ng'okaaba amaziga genda ku. crying the tears of sorrow. Weebale Yesu. Weebale kitiibwa. Weebale Pulogulamu. Weebale Yesu Kristo. We give you glory. We give you glory. We give you glory. Osaanire Yesu. Osaanire Pulogulamu. Osaanire kitiibwa. We give you glory. We give you glory. We give you glory. Osaanire Yesu. Ogulumire Mukama. Ogulumire Katonda. Ogulumire Kabaka. Osinza olwaleero. Osinza ddali. Otenderezebwe. Obuulizibwe Yesu. Obuulizibwe Yesu. Obuulizibwe ekitiibwa.
akugaziye muri nya lya Yesu, akugaziye muri nya lya Yesu. Umwana wa muri yawe mukora cyawe mugende mwaniriza abantu muri nya lya Yesu. Shakata yarabaze Mashakaya. Hallelujah. Yes. In the name of Jesus, Lord. Yesu obere chacha we kwa mawanga obere chacha basajja n'abakyala bama mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda oza ebirere byama mu linnya lya Yesu mwana Katonda. We give you glory, glory be to Lord. Wow. Shakata yarabakoshikata. We give you glory. Ramashaka. Katonda kubaga weze mu linnya lya Yesu. Nebw'obanga osola naye mu kitanda oliwaddemu okumusigamu, nebw'obanga waze naye mu matoka, nebw'obanga tomumanyi musigemu mu linnya lya Yesu. Shakata yarabakushika. I want to congratulate you. Happy New Year. Happy New Year. Yakusooka okujja mwene ne bwe zinaagwamu. Happy New Year. Happy New Year, please. May God bless you. May God bless you so much. Bless you so much. John. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. God bless you in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. May God bless you with your husband. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Let me continue. May God bless you. In the name of Jesus. In the absence of the Lord. Amazing honeymoon. Bring up his own waggles in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. I wish an amazing marriage. Thank you for being faithful. Thank you for being faithful. Hallelujah. Let me see those ones who have been given birth.
Hallelujah. If you know what to be ready. Hallelujah. Amen. Give me that anointing. We're going to pray for you. Double blessings, double blessings. In the noon we are learning a word. Trust God for others. Okusinza. Every broken I declare We give you glory. Take over, Holy Spirit. Take over, Holy Spirit. Hallelujah. Amen. So we go to 2024. Let us sow a seed for the things we don't see but we hope for. Because it's the word of God that's proclaimed. Amen. We are going to sow a seed for the things we don't see, but the things we Praise and welcome you. Hallelujah. Freedom Worship Center, as usual. This will come and visit us with hand. May God bless you. May you praise you. And bless you.
I felt the conviction. And my spirit was asking me, why only you that has not been baptized at home? So he hails from Nakauka. The church is Nakauka Full Gospel Church. That's where he prays from. So you went for Christmas on Sunday. And on Sunday they were preaching about baptism. And pastor asked, is there anyone who wants to be baptized? And he rose the hand up and the mama was very happy. How comes that my son wants to be baptized? So that is time so I accepted, and the time came and they took us to the water to baptize. So I fear water. When water comes near my knees, I run away. Sometimes when I just try to bend, I run out from the water. So he went as the fourth under the line. Well, he was, how many times do we have to mass you? They say to his one. And they told him, put your hands in the chest. And they put him in the water once and he came out. And the pastor said, please come back. It was not enough. So he was shaking and the fear. He fears water personally. And the person baptizing is saying, you're going to be baptized again. I say, I have decided I have to do it. I came back. I was all shaking. They put me the second time. I don't know. From the water, he was hearing water in the ears and everywhere. And when I went back and told my mom, we come from different families. The mother is a lady from Rwanda, and the father is Uganda. But some people have altars. Sometimes you can take a long time without visiting them. And you don't. Never come up. So I thank God, him personally. He felt his call to accept and be baptized. There's when you're called by the Holy Spirit and you say, no, I cannot manage. But accepting the voice of God, God is going to answer your prayer. Yombaton is his name. May God bless you. Amen. Kama ibasaba Mukama yibaza abakumi era tusomoseza natuba mu myaka mpyanga tuli balamu n'abashemerwa munonga mbasanyukidde nnyo nyoni kirakushemerwa konka amesho takukira kubyoreka omusajja musanyufu naye face tetera kulaga iyo nungi ekiri awo si ye nungi ekiri awo tewomera sanyu so bili ali mwine tanse bulungi ndowooza batagamba ladies first naye kuno abasajja bebatandise nze okwebaza Katonda alina ebintu bingi naye naku zotetera kwebaza ngenda kusooka nebalizeeko ekkanisa kaza kuhika omu kanisa omu akaba bateereho tenti konka tukantigikwataho ejomuyaga ekijura kiti kyomuyaga baali basimbyewo tenti naye nga kibuyaga bwajjanga mungi hashabire nkaboojo bakyoho tenti negenda ng'abavubuka basaye batono ng'olwegenze omwaza aha kikondo omulala ng'akwata ekyemmakati ng'abali bakwata eby'omu maaso kandi otinda arisize munonga nyoni ntiina enshura
ate si musajja mulunzi akazakikondawo enjura yampeera naye yagenda n'akwata ekikono n'akyesibako enkuba n'emukuba pasita yajatobona obusozi bwange pasita n'abagamba nti obuzibu bwo bwakya amina mukama yebaziba abalokole balamusizaako mu linnya erya Yesu dusabe Justin gemanya nyaza kukola mu bwampatte mwaka gwedde bangi bawedde wafudde naye nze ndi mulamu mukama w'ekitiibwa aleluya kati kinebaziza kama katikati nebaza mukama kubanga njaguza omwaka ono n'abalala myaka engenda mbadde nga bwe w'eggwanga nabadde nga mbeera nzeka nga twali gwe nzijaguzaako naye mwaka gwa gunatotwa nga nzigalawo nenjaguza nzeka nono nebinnuma neneŋŋuma nebaza mukama badde mu bantu bangi kulira nga musanyufu tolinsobola okusinza mwebaza nebaza mukama yanzija gyenagyanzija mu mawanga nandeeta njaguza n'abalala nebaza mukama nkumidde omulimu nebaza mukama kwa nagenda ebweru nga nvudde mu ssomero ningamba ngeza sikozesebwa kati njala kudda nga neekozesa nkubeera nga neekoze nga twali ankozesa mukama yabiikolera nno nebaza mukama kana era yantaddeko ate ebirala yebaza mukama nkubidde abazadde bonna mbalinamu yebaza mukama bonna abalokole ekitiibwa kya mukama nebaza mukama akumidde baganda bange bali eweggwanga ekitiibwa kikye abasumba mbebaziza mukama bampe omukisa nebaza George twesanga mu kibuga muno mukama n'amuyamba n'aleeta wano George mukama akonye omukisa mukama bampeera omukisa kale naawe mwebaze mu bigambo byo mugambe kwebaziza Yesu kubanga onkuumi era ndi mulamu si mu mwaka guno mukama atukuumye atugabudde emmere atulabiride ng'eggwanga ekyo kyakwebaza Katonda kubira Yesu engalo ez'amaanyi kubanga Uganda mukama akulabiride atuwadde enkuba akozesa ekisoboka eri obulamu weebale Yesu weebale Yesu kyenjagala okubagamba what I want to tell you message gyinyiza okubawa 2020 the message I can give you byabimunya mugende mwagalane go and love one another kama kwebaze praise be to the Lord Bible egamba the Bible tells us Yesu n'abwira abayigirizwa and he told the disciples bagamba mwagalenga Katonda love the Lord n'omutima gwammwe gwonna with all your heart n'amagezi gammwe and gonna all your wisdom n'amaanyi gammwe gonna and with all your power. Mwagalanenga. Secondly, love one another. So kiyinza okubagamba ng'ekkanisa mukama waffe what I can tell the Church of Christ, mwagalenga Katonda wammwe love always your God n'omutima gwammwe gwonna with all your heart n'amagezi gammwe with gonna all your wisdom. Ekirala, secondly, mwagalane. Love one another. Genda oyagale neighbor. Go and love your neighbor. Bwe tunaabeera n'emirembe mu Uganda, that's how shall peace in your country. Emirembe gigenda kweyongera. And peace shall increase. Oyagala n'oyagala neighbor. If you love yourself and love your neighbor, bakiwedde. it is enough. Mwagalane.
Love one another. Mwagale Katonda. Love the Lord. Mwagale Uganda. Love Uganda. Mwagale abakulembeze bwamwe. Love in the name of Jesus. Kama ajja kubakola bulungi. Also bless you. Ajja kubasanyusa. So make you happy. Baagaliza omwaka omulungi. Baagaliza emirembe. Wish you peace. Baagaliza essanyu. Wish you joy. Baagaliza obuwanguzi. Wish you victory. Kama afuyibaziwe. Hallelujah. Ekirala. Secondly, gasobola kukyerabira. thing I can't forget. Gende mubeere bamanager abalungi. Go and be good managers. Mubeere bamanager abalungi. Go and be good managers. Where there is no management, awatali bulabirizi bulungi, there is no prosperity. tewali kulaakulana. Mugende mubeere bamanager abalungi. Go and be good managers. Mubeere manager w'obulamu bwo. Be the manager of your life. Mubeere manager w'ebintu byo. Be the manager of your property. Mubeere manager wa neighbor. Be the manager of your Mubeere neighbor. manager w'eggwanga Be lyonna. the manager of the whole Mubeere country. manager w'ekibuga kyo. Be the manager of your city. Mubeere manager w'abazadde bo. Be the manager of your parents. Kijja kuyamba obulamu bwo. You shall help your life. Era kijja kuleeta enkulaakulana. And to bring prosperity Era mu bulamu bwo. within your life. Era kasita twagala. And if you love one another, n'enkulaakulana ejja kubeerawo. prosperity shall prevail. Linnya lya In the Yesu. name of Jesus. Abanjagalire. May the Lord Bagaliza bless emirembe. you. I wish you Bagaliza peace. omwaka I omulungi. wish you New Year. Bagaliza essanyu. Wish you peace. Bagaliza omwaka omulungi. A good day. Bagaliza obuwanguzi. Wish you victory. Mu linnya lya Yesu In the name of Kristo. Jesus. Amen. 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 Kama banjagalire. God bless you. Amen. Amen. So munzikirize Allow me tugende mu kigambo kya to go Mukama. with the word of the Lord. N'ab'ekisirimba saabeerabidde. People with this, I'm not forgetting Tugenda you. ku kifo